Bismillahirrahmanirrahim. Obadde okimanyi nti ebigambo ebibi abantu bye bakwogerako bisobola okusitula paka waggulu n'okusinga gye bakoma okubeera nga bakwogerako. Qaala ahadu al-hukamaa'u, omu ku bagezi bakakensa ab'amagezi amangi yagamba nti uktubu kullu ma yaquluhu nnaasu didduka fi awraaki wada'aha tahta qadamayka fakullama zaadat al-awraaki irtafa'at anta ila al-a'la. Tugamba nti qaala ahadu al-hukamaa, yagamba omu ku bagezi ab'amagezi bakakensa yagamba nti uktubu kullu ma yaquluhu nnaasu didduka fi awraaki, nti wandiika buli bye bakwogerako abantu ebibi, buli kibi abantu kye bakwogerako kiwandiike ku mpapula. Gezaako obeere ng'obiwandiika ku mpapula. Oli bw'akwogerako ebintu nga bibi oluusi tobikola, beera ng'obiwandiika ku mpapula. Wada'aha tahta qadamayka, omale obiise wansi w'ebigere byo gw'olinnyeko. Wandiika ku mpapula obiise wansi olinnyeko. Yagamba nti fakullama zaadat al-awraaki, gye binaakoma okubeera nga empapula zeeyongera, gye zinaakoma okubeera nga zeeyongera, yagamba nti irtafa'at anta ila al-a'la, bigenda kubeera nga bikusitula ggwe ng'odda waggulu, bijja kusitula paka waggulu eri. Gye bikoma okubeera nga empapula zeeyongera nga gw'olinnyako, gy'ogenda okubeera nga weeyongera waggulu. So tetutegeeza mu bigambo bino nti ggwe omuntu bw'abeera ng'akwogerera oba ayogedde ebigambo nga bigwe tomufaako, gwe wandiika ng'obiteeka wansi. Omuntu ebbanga ly'amala ng'akwogerako ebibi ly'ebbanga Allah ly'ayongera okubeera ng'akusitula. Nabbi bwe yayogera mu bigambo bino yabeera nga mbasomesaako, yabeera nga atulayirira ebisatu, yagamba nti teri muntu yenna alyazaamaanyizibwa illa zaadahu llahu al-izza, okuggyako nga Allah omuntu oyo amwongera kitiibwa, ayongera kumusitula gy'okoma okubeerako omwogerako ebibi. Kubanga mu okulyazaamanya kwe twogerako mulimu okulyazaamanya ekitiibwa ky'omuntu, kumutemerera n'ogamba gundi oyo ali bw'oti ne bw'ati, seeko yali bw'ati ne bw'ati. Kyova olaba Hasan al-Basri imaamu yabeera ng'ayogera mu bigambo binagamba nti ayagala nnyo abantu abamwogerako, kubanga be bantu abakukolera emirimu emirungi nga gwali wali weetuulidde. Ebbanga oli gy'amala ng'akwogerako ebibi ly'ebbanga Allah lyasigala okubeera nga gwe akusasula tonna ky'okoze gw'otudde butuuzi wali, kubanga Allah ajja kukuddira emirimu gye emirungi agikuwe, ate Allah addira emibi egigyo abeere ng'agiddiza oli. Kyova olaba okubeera nga twogera ku bantu, ffe tubasitula, twongera kubeera nga tubakolera. Ntereeza ekigambo kino nkiddamu, tugamba nti uktubu kullu ma yaquluhu nnaasu didduka fi awraaki. Uktubu kullu ma yaquluhu nnaasu didduka fi awraaki wada'aha tahta qadamayka fakullama zaadat al-awraaki irtafa'at anta ila al-a'la. Agamba nti uktubu kullu ma yaquluhu nnaasu fi awraaki, wandiika buli abantu kye bakwogerako ekibi, buli bye bakwogerako ebibi biwandiike ku mpapula. Wada'aha tahta qadamayka, omale obiise wansi w'ebigere byo gw'olinnyeko, biise wansi nga gw'olinnyako. Oba ongera okwogera nga gw'owandiika ng'obiisa wansi ng'obyongerako. Fakullama zaadat al-awraaki, ebbanga lye binaabeera nga empapula zeeyongera, gye zinaakoma okubeera nga zeeyongera empapula, nga zeeyongera, irtafa'at anta ila al-a'la, bijja kusitula paka waggulu, bijja kusitula bikuteeke waggulu. So bijja kufuula omuntu owa waggulu. Kagwe gwe boogerako era kasa zino abasaawa zino abantu abamanyikiddwa, abali famous, abalina ke beekoleddewo be boogerako, ate gwe misikini bakwogerako ki? So nti bali bye bakwogerako bye bikwongera okubeera ng'okola, bali bye bakwogerako ebibi ebibeera nga bikufuula ow'amaanyi. Wa barakallahu fiikum wa jazaakumullahu khairan fi dunya wal akhirah.